olota oyeza ngoye olota oyambadde ngoye za black obadde oyeza ngoye ezigwa mu ttaka olota oyambadde byamagye oyambadde byeru olota ogula ngoye empya olota oyambadde ngoye enkadde oyambadde enziina engeri yonna gy'obanga olotamu engoye mukwano gwange olotugenda watunula ekirooto ekyo ne mu ngeri nnyingi nnyo endala ng'omutukuvu n'abantu bikkulidde. So batandikirewa amannya nze brother Steven bagiyita Chosen Generation nga tuddamu ebirooto kweno channel n'okuba nga tuyiga ku topic ez'enjawulo nga bana ba Katonda ntera okugamba nti buli mulokole wina eno channel gyetaaga mukwano gwange eno channel gyetaaga. So atandikirewa ng'olota olaba oyuza engoye bw'otanga olaba oyuza engoye ekirooto ky'omanya kyakwenenya ekirooto kyakwegayirira Katonda olota olaba ng'oyuza engoye ezo mukwano gwe Mukama Katonda bakugamba weetaaga okuba nga weenenya weetaaga okuba nga weeyingira mu kwegayirira okw'amaanyi ennyo. Now oba ng'olina ekibi kyonna ky'okyalaba ku bulamu bwo nga kyolaba kikyaliwo oba kyalemeddeko oba ng'obadde wekkiranya ng'okola ekibi mukwano gwange eyo ebeera warning eraga nti weetaaga okuba ng'oleka ekibi ekyo ate weegayirire Katonda nontolera nti weetaaga okuba ng'oleka ekibi naye weetaaga okuba ng'oggyibwako ekibi ekyo okuyita mu kwenenya ne mu kwegayirira. So mukwano gwange olaba ng'ekyo tekifaana bwe kityo yingira mu kwegayirira n'okwenenya maaso ga Katonda osobanga otukuzibwa ekyambalo kyo kyozebwe. Bw'otambula oyuza engoye za muntu mulala pasita oba omuweereza wa Katonda oba mukwano gwo prayer partner maama wo taata wo bbaawo mukyala wo yenna gwoba nga oyoleza engoye bamwana wo mukwano gwange Mukama bakugamba kwegayirira ku omuntu oyo. Sometimes you don't know exactly omuntu ono ki ekitateredde maaso ga Katonda so okwegayirira Katonda kyonna kikiri n'obuuza ne Mukama kiki wegayirira ku omuntu oyo Mukama bakwesigisiza omuntu oyo okuba ng'omwegayirira mu maaso ge. Mukama affe mulungi yeebazibwe nnyo. Olota nga muli ku kkanisa mulimu kuwoza ngoye Mukama bakugamba kwegayirira ku lw'ekkanisa kanisa yonna at large. So kulota nga muli ne kkanisa bibya muli bakwaya bonna buweereza bw'olimu mu kkanisa wala buli ne banno ba church members nga muli mu kuwoza engoye. Mukama affe omulungi yeebazibwe nnyo. N'osobola okulota nga olaba engoye ozozeza n'ozaanika waggulu ku waya naye ne zimala ne zigwa mu ttaka. Engoye zo ne zigwa mu ttaka. Kiki kino kikitegeeza? Mukama bakulaga mukwano gwange nti weenenya naye omala n'okola ki n'oyonoona otambula mu butali butuukirivu. Weenenya maaso ga Katonda buli lunaku naye mukwano gwange oddamu n'oyonoona. Waliwo ebikolwa ebitali bya Katonda waliwo ebikolwa ebitali birungi nnyo nga bikootana n'ekigambo kya Katonda lwaki tutera okujemera Mukama. So buli bw'olota nga olaba oyozeza engoye zo ne zigwa ku ttaka bimbimbi weze ne zifuuwa ne zigwa bwe zisobola mukwano gwange manya nti waliwo omuyaga ogwagala okujja okuba nga gwonoona ekyambalo kyo. Omuyaga sometimes biba bizibu sometimes okuyita mu bantu Mukama affe omulungi yeebazibwe nnyo. So olota engoye zo zigudde mu ttaka manya mukwano gwange waliwo ekyagala okukyafuwaza ekyambalo kyo waliwo ekintu kyafuwaza ekyambalo kyo oba weenenya naye tokyuka. Buli kaseera weenenya weetukuza naye tokola ki tokyuka. Number 2 osobola okweta ekyoto kino eky'engoye ng'olaba oyambadde engoye za black. Engoye za black mukwano gwange zikiraba ng'ekizikiza manya nti oli mu kontro ya Sitaani wakati. Bw'olota oyambadde engoye zino manya sometimes obulokozi bwo buli at stake manya nti olumbiddwa ekyambalo kyo mu nsi ey'omwoyo ekibizindigaliddeyo bw'otyo bw'olina okuba ng'ofaanana. Ekimu ku mutukuvu kyakola kwe kubanga mukwano gwange wakambaza ekyambalo spiritual garment ekyambalo ky'olina okwambala akupresentinga maaso ga Katonda kubanga oli mugoleewo. Kati wogera ng'oyambadde ekyambalo kya black manya nti oli mu kontro ya Sitaani maanyi ga kizikiza ge gaba gakulumye mukwano gwange. Kyekyo olina okuba ng'okola kubanga weeyambula ekyambalo ekyo oba nga of course olina ekibi kyonna kyolaba kyo kyakola olina okuba nga weegayirira maaso ga Katonda kubanga weenenya olw'obutali butuukirivu obwo. So ekyambalo ekyo kya black si kyambalo kirungi nnyo. Na bw'olota nga olaba omuntu ebirooto bino bigenda okwogerako olunaku olwaleero bw'olota nga olaba omuntu omulala yakirimu manya kisigala kye kimu oba olina kukyusa ne weegayirira ku lw'omuntu oyo. Number 3 osobola okulota ekirooto ng'olaba ekyambalo kyo oyambadde ekyambalo nga kirungi nnyo especially nga kyambalo kyeru naye nga kiriko ebbala wata mmere y'amatooke omumanyi amasanda ago baba bakola mu matooke esanda erigenze mu ggoye olweru obijjamu otya. So okulota nga oyambadde ekyambalo kyo nga kijjudde amasanda bwe gatyo mu ngoye abali mu kibuga temubimanyi bino amasanda mangi mu ngoye nga muntu tosaana kugoza gajjamu oba n'olaba nga olugoye luliko essanda limu oba kuliko ebisooto Mukama affe omulungi yeebazibwe. Sometimes oyinza okulaba nga omuntu yakusiiza ebisooto oba olugoye lwakubiiko ebisooto mu kirooto manya Mukama Katonda bakuwa engeri omuntu oyo kyali kukyamufuwaza ekyambalo kyo eky'omwoyo.
kati mukwano gwange olaba ng'ekyambalo kyo kiriko ebbala babireka nga tewali ebbala yadde ebifunyiro agenda kuyingira Bwakabaka bwa Katonda. Kyekimu bw'oba ng'oyambadde ekyambalo olaba kiriko enfunyiro nga si kigolole, olaba oyambadde ekyambalo nga kiriko amavuunya mangi mu kirooto, osobola ovumba envuunya limu amatono obanga mangi bw'ekigambo kyonna kyezinze kikyo tonakirootako. So Mukama bakulaga mukwano gwange totuukiridde mu maaso ge, butakubanga weenenya butakubuza Katonda kubanga tolina kyolaba osobola okuba ng'otuukira mu Katonda. Bayibuli mu kitabo kya Efeso Ssuula 5:27 awo bw'atyo. Mukama agenda kupresentinga ekkanisa, Yesu agenda kupresentinga ekkanisa maaso ga Katonda etaliko bbala yadde luki yadde lufunyiro mukwano gwange. So kigwanidde okubanga naawe kennyini okwata ekyambalo kyo n'okinnyika mu musaayi gwa Yesu, ekyambalo kyo ne kyozebwa. Ekkanisa Yesu yagenda okuba nga presentinga okusinziira ku kitabo ky'Okubikkulirwa. Yesu yatuwa amagezi n'atugamba tuwoze ebyambalo byaffe mu musaayi gwe. So olwo ekyambalo kyo nga kiriko amabala nga kiriko enfunyiro manya mukwano gwange kitaakuba nga kyozebwa. Bw'otambula oyambadde ekyambalo ejja kubandiza namba 4. Bw'otambula oyambadde ekyambalo nga kiriho colours nyingi ng'ekkooti ya Yusufu yalina colours nyingi taata we gyali yamutungira. Ekyambalo kino kiripresentinga favor, kipresentinga wagenda kulaba ekisa mu maaso g'abantu kubanga oliko favor, kubanga oli mu season yakubanga ya mukisa, olaba ng'oyambadde ekyambalo nga kya many colours. Osobola okulota ng'oyambadde olaba olugoye lw'oyambadde lunene, empale gy'oyambadde tekutuuka egwa bugwi oba ekirere ky'oyambadde kinene. Bw'obanga obadde olina ekyobuuza Katonda manya nti mukwano gwange Mukama Katonda agamba no, that's not for you, tejja kutuuka. Especially ng'olina gw'obuuzaako maybe in terms of relationship n'olota ng'oyambadde olugoye nga lunene oluusi na lwa muntu oyo kennyini Mukama bakulaga nti no, you're not compatible at all. Kyekimu osobola okuba ng'olota oyambadde akugoye nga butono, ngoye nga butini nnyo. Now kino kiba kirooto kirungi ekyokuba nga weekebera ng'omwana wa Katonda bw'obanga toyambala bubi, otoyambadde bumini mu kirooto, engoye nnyimpi tezikutuuka. Bw'obanga obadde olina ekyobuuza Katonda manya nti Mukama Katonda akulaga nti that's not for you. Weewaawo ekyo kyo Mukama kikozesa nnyo ng'alina omuntu gw'awooninga w'ennyambala embi. Ennyambala embi oyambala bumini, oyambala empale, oyambala ebintu ebitajja ekitiibwa kya Katonda. Kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda buli bw'oyambala olina okuba ng'ojja ekitiibwa kya Katonda, so si bantu kwakirako n'omukwano gwawe. Toyetaaga kubanga abantu bakwakirayakirako n'okuba ng'ojja ekitiibwa kya Katonda nga you respected kubanga oli mugole wa Yesu. Now osobola okulota ekirooto ekirala ng'olaba engoye zo bazibbye mu kirooto. Engoye zo bazibbye olusozaanisa okuba n'otukayo ng'olugoye tolaba lubbye. Oluusi oba tolaba omuntu nga adduka alina olugoye lwadduka nalwo alubbye mu kirooto. Ekirooto kino kitambulirako sometimes eddogo ng'obadde obuuza Mukama ki ekyakolebwa n'olaba olugoye lwo balubba. Sometimes olina okulaba nga ali mu ssabo balututte, ng'oluusi olaba omuntu ali mu ssabo gye baalutwala Mukama nga kubikkulira kulaga ki ekyakolebwa ku lugoye lwo. Sometimes so kubanga just olaba lubbye bubbi mu kirooto, Mukama ayinza okuba nga akulaga mukwano gwange nti ekitiibwa kyo kigenze kubanga ekyambalo kyo mukwano gwange kyekitiibwa kyo. Ekyambalo kyo kiripresentinga identity yo, manya nti ekyambalo kyo kigenze, osigadde mu buki mu buswavu. Sometimes osobola okulota ng'olaba omuntu ayambadde olugoye lwo ng'ali mu kutambula. Genda okulaba omuntu ayambadde olugoye lwo sigamba nti mu kirooto ng'olabye ddala tonnaba lunaku lumuwaako. Manya ebiseera ebisinga mukwano gwange kubeera kuwanyisibwa kw'amagenda, amagendo gaba gawanyisibwa. Olwo omuntu omulala yatambulira mu identity yo, yatambulira mu lugoye lwo, mukwano gwange amagenda go gaba gawanyisibwa. Kwa tukyongera n'ebirooto oba ng'oli mupya bakiyita Chosen Generation, subscribinga okonekade kalayiki kano kaba katukola bulungi nnyo kuba katambuza vidiyo eno. Niwogirayikinga YouTube begitambuza. Ng'osubscribinga n'oshare obubaka buno ojja kuba ng'oyambye abantu bangi, ojja kukola omulimu gwe gumu nange nga gwekola mukwano gwange. So olota ng'olaba omuntu ayambadde engoye zo mukwano gwange kali bakabonero akabi temagenda ogawanyisibwa. Ekirala ku nsonga eyo kisobola okubeera mu positive side, okay? Osobola okulota ng'olaba oyambadde engoye za musumbawo nga gwe oyambadde engoye z'omuntu omulala, oyambadde engoye za musumbawo w'omuweereza wa Katonda yenna, engoye z'oba oyambadde ye mukwano gwange ekyo kiripresentinga magenda malungi. Mukama Katonda ayinza okuba nga akuyita mu buweereza bwe bumu. Njukira bulungi nnyo sitole Elisha ne Elijah gwe bakasukira manto. Kirooto kiba kya manto. Manto simanyi bagiyita batya mu Luganda. Manto kyeki? Manto kwe kuba ng'otambula amafuta ge gamu n'omuntu oyo g'atambuliramu. Ng'olaba omuntu akasukira olugoye lwe oba ng'oyambadde olugoye lwe mw'otambulira. Nawe oba ng'ate oyambadde engoye za mufu nga mw'otambulira mukwano gwange manya mukwano gwange amagenda g'olimu geego mabi. Geetaaga okuba ng'okola ki? Osabira. Mukama afumbe bazibu. So gamba nti bulota ng'oyambadde engoye z'omuntu omulala nti kiba kirooto kibi nedda mukwano gwange. Sometimes kibeerako
positive side. So kulotanga oluganda mu kanisa ayambadde engoye ezo ate nilowooza ati mulogo lidda mukwano gwange. So tuddayo ku kirooto kyekimu kiri ekyabadde ekyokuba nga oyambadde engoye enzirugavu. Ekirooto ekyo kisobola okutambulako nako ekibi. And sometimes Mukama Katonda ayinza okukuwoninga ku maybe obadde oyingidde mu kanisa n'olaba ng'omusumba ayambadde engoye enzirugavu. Obadde obuuza Mukama nti kanisa gye mbangeeramu n'olaba ayambadde engoye enzirugavu. Mukama bakugambira mukwano gwange enjiro gyenenya nga walinda Katonda okubanga akulaga endala. So okulota ekirooto nga mukwano gwange n'engoye tozirina oli bwereere. Nandibadde nkola vidiyo endala esomesa ku kirooto kino ekyokuba nga oli bwereere detail maybe after some time gyegikola. But for now kye tulina okutegeera olota nga oli bwereere tolina ngoye kitambulako ekiswalo kitambulako obutali butuukirivu. Sometimes bw'olota nga oyambadde wansi waggulu toyambadde mu kifuba. Jjukira kyambalo kyaffe nga abaana ba Katonda the full armor of the Lord Efeso 6 Babiri tulaga nti mu kifuba nga twambadde obutuukirivu. Kati oba nga toyambadde kya mu kifuba manya mukwano gwange nti waliwo obutali butuukirivu. Waliwo obutali butuukirivu bulamu bwo. Sometimes osobola okulota nga toyambadde kya wansi oyambaddeko ekya waggulu. Oyambadde blouse ne wansi tewali skirt oba tewaliyo mpale. Mukama bakulaga mukwano gwange kitambulako omwoyo gw'okwaka kitambulako omwoyo gw'obwenzi. Sometimes omwoyo guno ogw'obwenzi gutambula ne families. Sometimes osobola okuba nga togulaba. Sometimes gubeera mu mutima gwo. So naye mukwano gwo beetaaga okuba nga weegayirira ku lwekyo. So olaba nga oli bwereere jjukira ekibi kye kitwambula. Adamu bwe bamala okwonoona ne Eva ekyaddako kwe kwesanga bali bwereere. Their spiritual garment yabavaako and physically they realized that bali bwereere. Ekyambalo ky'ekyomwoyo bwe kikuggyibwako mukwano gwange oyinza obutategeererawo naye mu nsi ey'omubiri wabeerawo ebirabika n'ogenda okulaba mu butuufu ng'oli naked. Akabonero akalaga olaba omulabe sitaani akwataakinga akuwangula kubanga oba toyambadde bulungi ng'omwana wa Katonda. Osobola okulotangula ng'oyambadde engoye empya. Engoye empya zirepresentinga amagenda mapya, zirepresentinga ekyambalo ekyobulokozi ng'obadde osaba Katonda oli mu kumenya Mukama ng'oyambadde engoye empya. Okuba nga kitegeeza revival kubanga Mukama Katonda akuziza bujja ng'omwana we. Kirepresentinga kale kirooto kirungi nnyo olaba ng'oyambadde engoye empya oba ng'olisiivinze engoye empya mu kirooto. Now osobola okuba nga ate ekifo ekyokuba ng'oyambadde engoye empya olaba oyambadde ebigoye ebikadde. Oyambadde ebigoye ebikadde oba ze tuyita enziina oba rags. Bw'oba oyambadde engoye enkadde mukwano gwange si kirooto kirungi nnyo. Kirooto kiyinza okurepresentinga okuba ng'odda emabega kubanga tonnaba kukyusibwa kyambalo kyo okubanga okyatambulira mu bikadde walokoka naye okyatambulira mu kibi. Mukama waffe mulungi yeebazibwe nnyo. Jjukira walokoka Mukama akukyusa ekyambalo akuggyamu ebyambalo ebibi. Musoma mu kitabo kya Zakaliya essula 3 okutandikira ku nnyiriri 3 mpaka ndooza no ku 7 awo. Zakaliya bw'osoma kulaga nti Joshua yali ayambadde engoye was wearing filthy clothes. Ne bamukyusa engoye n'ayambazibwa engoye empya. Mukama n'alyokamu ebiragiro okubeera omuweereza we n'okutambula obulungi naye. So mukwano gwange naye bw'olokoka Mukama Katonda kyakola kubanga kukyusa ekyambalo kyo. Ekyambalo kyo kiba tekikyuse mukwano gwange eky'omwoyo oba tonnaba kukyusibwa kye tuyita being born again. Yesu alina okupresentinga amaaso ga Katonda ng'omugole ng'olabika bulungi oyambadde bulungi. Kati olota mukwano gwe oyambadde enziina manya nti waliwo ebitali birungi. Sometimes okuba nga backslidinga nnyo ng'odda emabega n'oddayo mu biki mu bikadde odda mu kyambalo ekyo ekikadde kye walimu nga tonnaba nakulokoka. Bw'olokoka ofuka kitonde kijja si mu bigambo wabula mu bikolwa ebibala eby'omwoyo birina okuba nga biri significant bulamu bwo nga biri evident ebiraga nti okyusidde ofuza ekitonde kijja ebibala eby'omuntu atuula mu ggwe. So banga okyabala bibala bibi bibala bivundu manya nti wakyaliwo omulimu omunene gwolina okuba nga gukolebwa omwoyo mutukuvu Kabaka sakwegayira kunoonya Mukama kubanga akukyusa. Ate osobola okuloota ng'olaba oyambadde engoye naye ng'olaba mulimu ekyokubeeramu omusipi naye nga mu ngoye ezo mu kirooto olaba nga temuli musipi. Olota ng'olaba tosipi musipi oba n'omukyenda nga tasipi musipi manya mukwano gwange omuntu oyo amazima ge gabulamu kubanga omusipi mu Bayibuli gurepresentinga mazima. Kati bw'olota nga mukwano gwange olaba oyambadde engoye temuli musipi oba omuntu yenna nga obadde ogenda kola business ng'oweebuuza Katonda ku muntu omu kubikkulira naye olaba omuntu nga tasibye musipi mu kiwato kye sigamba ogw'emmotoka. Manya mukwano gwange nti amazima gabulamu omuntu oyo oba nawe kennyini mukwano gwange obwesigwa toyina baba toyina musipi omuntu oyo obwesigwa obulamu. So olina okuddamu n'obuuza Katonda. Ebintu ebimu biri crucial like divine opportunities. Olaba ekyoto ekya warning ddamu obuuze Mukama bulungi oba tokitegedde bulungi. Kale osobola okuloota ekirooto ng'olaba mukwano gwange otunda engoye ezo olaba oli mu kutunda ngoye ezo kuba kuluzinga si kirooto kirungi. Oba ng'ogenda mu bizinesi yakutunda ngoye ekyo kiba kirala. Osobola okutanga olaba otunda engoye ezo mukwano gwange kuba kuluzinga destiny yo kuba kuluzinga magenda go
olaba otunda engoye zo. Osobola otambula buli mukwe like you borrowing weyazika ku bantu, weyazika engoye ku bantu, nyambisa mukwano gwange ogwo mwoyo gwa bwavu, mwoyo gwa mabanja, olaba buli mukwe olangoye ku bantu, olina gy'olaga ogamba njazika olugoye ndage ku wano jadduza biki kubeera mwoyo gwa mabanja, mwoyo gwa bwavu, bonaabona wakutawaana. So si kiroto kyoyinza okulaba n'ogamba nti kiroto kirungi edda mukwano gwange. Osobola otambula oyambadde tugendeko mu colours, osobola okutambula oyambadde ekiteeteeyi ekyeru kipresentinga butuukirivu, osobola otambula oyambadde red color, that's a warning color, sometimes etambulirako obusamize, saddaaka etambulirako, it's a warning dream ebekolinga for repentance. Now for colors njaba alifalinga ku video gye nakolera colors ne explaininga bulungi nnyo, genda mu YouTube channel ntekamu Lota Colors kitegeeza ki by Brother Steven, ojja kuba ng'ofuna video eri detailed bulungi gye yabe kuyamba nnyo okuba ng'otegeera colors. So osobola okutanga oyambadde ebyamagye, ekala gye sayogerako mu gundi mu video nagyerabira, kala ya yellow representinga busibe. Bw'oto oyambadde kala ya yellow representinga buki busibe, sometimes kufa. So abasinga mulota kala eno Mukama Katonda bakolako obusibe buli ku bulamu bwo. No sometimes osobola otanga oyambadde ebyamagye, ebyamagye Mukama bakulaga, sometimes obulira ng'oli mu lutalo, biseera byakulwana lutalo lw'omwoyo, sigamba luno olwa kkoni, no, ngamba olutalo lw'omwoyo ng'oli spiritual warfare, olaba ng'oyambadde ebyamagye ng'obanoonya, oba ng'oyambadde combat ng'olaba onyumye bulungi. Sometimes oyinza okuba nga tolina mu kulwana lutalo kirooto ekyo, naye nga just olaba onyumye bulungi, oyambadde combat Mukama bakulaga bw'oyimiridde mu nsi ey'omwoyo, oba weepositioninze bulungi nnyo, oba ogenda kuwangula. Nobala mukwano gwange tuyambadde combat tebiteredde bina, sokola otambula oyambadde combat naye nga tebiteredde, nga tebinyuma, nga byo combat byambadde tebinyuma, nga toteredde bulungi, mukwano gwange baba bakulaga nti twepositioninze bulungi ng'omwana we, twepositioninze bulungi ku lutalo. Ayo bitateredde kubanga otatundo tugenda mu teredde bulungi ne Katonda waffe kubanga yatulwanira entalo. So otambula oyambadde ebyamagye manya lutalo, sometimes oyinza okuba ng'oyambadde ebyamagye ng'olaba oli mu kulwana lutalo, sometimes ebya poliisi kyekimu, those are law enforcement. Nawe olina okuba ng'oenforcinga amateeka ga Katonda nga bwe kyawandiikibwa bwe kirina okubeera wali ku lutalo ng'olwana, oteekayo ebyawandiikibwa ng'olwana olutalo. So kati osobola otambula engoye zo ziyulise, badde mu bantu, olaba oyambadde akapale kayulise, akasikaati kayulise mu bantu, oswalaswala, Mukama yeebazibwe. Ate no mukwano gw'ekibeera kiswalo, ngera bulaba nti engoye zo ziba ziyulise oba oswala kiswalo, kitiibwa ky'okuba nga kigenda. So olutolo engoye zo ziyulise, gavumenti eyulise manya that is shame, disgrace, kiswalo ku bulamu bwo. So sometimes ekiswalo kino kiyitibwa obutali butuukirivu, sometimes kiba kirungi n'okebera olaba kikyokola. Buli kyonna kyonna ekindegativu ku bulamu bwo, sooka okebera olabe nga waliwo kitu kyonna ky'otakyakola ekitali kya Katonda. Wonna w'ojemedde Katonda we yakugamba okukola ng'okyajemye, olabe ng'obujeemu okukira okola ekyo Katonda kyakugamba okukola. Bw'onaaba okola ekyo mukwano gwange ojja kulaba ofuna notification mu nsi ey'omwoyo Mukama ng'akulaga bw'oyimiridde mu nsi ey'omwoyo. Ekinyabula bagamba nakyo ze kikulu nnyo okuba ng'otegeera ebirooto by'olota. Bayibuli nga bweyogera mu kitabo kya Yobu nti essula 3:14-15 nti Mukama ayogera nti ku mwebiri abantu batassaayo mutima. Osobola okubiyita lugamba mu birooto batumbiga obudde kiraba tuba bakoze ki nga bibase Mukama ayogera mu birooto mu kwolesebwa n'emugenda zonna muzimanyi Mukama zayogeramu naffe. Kubanga tomanyi Katonda ngeri gyayogeramu, nakola vidiyo eyo ngeri Mukama gyayogeramu naffe, genda ku YouTube channel okebere engeri Mukama gyayogeramu by Brother Steven. Vidiyo zonna zikola kubanga zituyigiriza ng'abaana ba Katonda. So mukwano gwange bw'oloota ebirooto ebyo, kambagaliza ebirooto ebirungi, mulooteko nga mwambadde ku ngoye enjeru, obanga mufunye engoye empya ezirepresentinga amagenda amapya, ezirepresentinga opportunities empya, ezirepresentinga joy, victory, obuwanguzi, promotions, mufunye engoye empya, magenda mapya. Ate muloote ku birooto bwe bityo. Mukuloota ebirooto nga kuliko amabala, kuliko enfunyiro, engoye eziyulise, ebiwereere, toli mu mpale, Mukama yeebazibwe nnyo. So mikwano kamberekereze, nsigale Brother Steven, Chosen Generation, mwe bali kumpuliriza, mbeere bulungi, mweraba.